yaziwandiika yes Walumbeza gundi yaluwandiika Angel Sekandi naye ate abantu luyimba lwe bayita Walumbezaya nawa sawa y'okuzaawa lumuntu tulabye n'obulamu buno bwakkuku ne Walukaga oyo kuba Walukaga yabeera naye ebbanga ddene Walukaga bakaleeta kato Kafeero n'akaleeta era nako kawi awo abeera ku interview ng'agamba nze Kafeero n'akaleeta ne katibeera wakanga ng'akakozi kabeera kawakanga akakozi nga kave Masaka baka Mamuli Katumba ye yaleeta Walukaga Mamuli Katumba yaleeta Walukaga n'amuwooli bw'amuleeta n'amuwa mu kibiina akola bulungi nnyo era ayambye abantu bangi nnyo takyamalirako ddala ajja kujja dakiika bw'ati awo ojja kumutwala adaganya dakiika 45 oba ssaawa yeefune ka bicycle kick asirike dakiika 45 oba ssaawa naye dakiika 45 omwana w'abandi oba togenda fiirako mufiire kakati ebyo gw'obimanyi ongeri nga bwewafiira kwani anti sikozesa ka bicycle kick owummulira gwe biveeko ate omanyi mwe kibatta kunnyonnyola bye mutamanyi ate lwaki onnyonnyola tukakozesa ate kati byoyagala okunnyonnyola byabakakozesa ngambe eddakiika 45 nkubyamu akafaananyi awo anti olw'okuba mwamanyira kumala dakiika 5 mwe mulowooza nti ensi yonna weeri abawo bayitawo abantu eddakiika 5 nno nnyingi tolaba mwe babbiri ne mumansula kati ojja kujja naawe enkuta naye kati gwe okakozesaako nze tofaayo nze ebyange ndi talatibu nga luwombo lw'amagi okyaluma kkojja nga kitaawo bw'atakyaluma anti ye muto ate nnyo ku ggwe anti nze kati tofaayo ku mbeera yange kkojja okyaluma lwaki nene oyagala nkulume oyagala ogenderedde mbadde ngamba nti kati ojja kumpaako mukazi wa naakugamba nti agenderedde sisobola mukuwa ate oba sikyaluma omumpeeko akugambe nti agenderedde alright kojja njagala tusembyeyo ensonga neera zenjagala otuyisizeemu wakati w'omugenzi Paul Kafeero n'omuyimbi gwe bayita Angel Sekandi wamu n'omukyala we bamuyita n'erinnya linva mu mutwe ezigenda mu maaso bagamba oluyimba Walumbezaya be baaluwandiika lwali lwabwe tebaluwandiika yabbaludde Kafeero tabbanga ku luyimba Kafeero tabbanga ku luyimba sigamba nti siwakanya kya Sekandi Angelo waffe twali tumuyita Angelo mu 1992 yajja mu kulabako 1992 ng'ayiiya bulungi ennyimba era n'okuyimba nga bw'ayimba owulirira nga Kafeero y'ayimba n'awandiika ennyimba eziwerako era twagenda okuyingira 1996 ng'ennyimba abayimbi abaali bayimba mu kulabako Guitar Singers ng'abasinga yabawandiikira ennyimba ye muwandiisi mulungi nnyo Angel Sekandi ate ekirungi kyo nti musirise yes ennyimba kati ngezi yaziwandiika yes Walumbezaya gundi yaluwandiika Angel Sekandi naye ate abantu abatalina kye bamanyi ku bantu abo ate be basinze nnyo byogerera boogera nnyo tebalina kye bamanyi ku bikwatagana Sekandi ne Kafeero Sekandi tagamba nti ayogera lw'okubanga Kafeero yafa ate nange ndaba okugamba ye credit waliwo kikiri kigambye ye credit abantu bamanyi ninakyo netafali enateekako naye tagamba nti yewa oba kinti kati bali ojja kuwulira yabakubuuza nti lwaki amaze yamala kufa mwali temukimanyi nga tannafa nga bw'otasobola kumanya nti gundi ye yali akola kino temulaba nti ennyimba nyingi kakati oyo Angel Sekandi yawandiika ennyimba nyingi waliwo oluyimba lwe bayita gw'omwandabira nsusseeko Sekandi yaluyimba Kafeero yaluyimba ononsonyiwa nno anti kati awo nze ate sijera kubuuza bibuuzo otutangaaze kubaawo olwo ye yaluwandiika n'awandiika oluyimba lwe bayita Walumbezaya sawa y'okuzaawa lumuntu tulabye n'obulamu buno bwakkuku so olwo luli olulala sawa y'okuzaawa tuzaalibwa nga tukaaba ne tukola kino tukisibulira mu miranga oluyimba olwo
so gundi badde abantu bali balowooza ndi waki nzo nina ennyimba nnyingi oluyimba movia olumanyi tobanga wankaddiya enamba y'ekikulu yangwako olwo nalwo sekandi yaluwandi n'ennyimba endala nnyingi akasajja nga zaddala ennyimba ezo ozimenyera zonna naye ate abantu tebalowooza ekyo okwogera kutyo tetugamba nti Kafeero yali tayiiya Kafeero yali ayiiya nnyo naye bwe yatuuka bwe n'afuna n'ono ng'ennyimba ezimu ono bw'aziyiiya agamba nti mukulu zino gwoba oluyimba ojja lujjayo bulungi oluyimba nga kati Walumbe Zaaya lwonna lugulirako nga gundi aluyimba edda nga gundi Mabirizi yaluyimbako naye teyalurikodinga nga bagambye nti ye yaluwooli ye teyalurikodinga yali tannalurikodinga n'afa kati gundi bw'anaaba ng'asobola odduyimba Kafeero kati yinza okuwa ekyokulabirako waliwo oluyimba baluyita gwe wali omanyi okukyanga emiziki ginjuzayuza simanyi oba ndonkole ntya yangu eno maama tukyakule olwo tukyakule wuliriza munna akugamba olwo bayita wuliriza munna akugamba lwayimbibwa emirundi egi abayimbi banjawulo bana si bana nga twasooka kati olwo lwe mumanyi lulimu nti Mukasa gwe wali omanyi okukyanga twalukubako mu 1993 92 yes nga tutaddemu Mabirizi gwe yali amanyi okukyanga afudde n'afa nga gwe bayimbiraawo kuba Mabirizi yali asigadde mugundi mu Makula Guitar Singers ng'ate Kafeero agenze muki akoze kulabako Guitar Singers ne tukuba oluyimba ne tugamba naye tuyimbe kati nga tutaddemu Kasujja kati awo ne bakyusa Kasujja gwe yali amanyi okukyanga tuba terunnafuluma Kasujja n'afa oyo gwagamba Kasujja mpaka Gita yeyiye ennene yes n'akola ki n'afa ne tuteekamu Nakubulwa nga gundi akoze ekibiina baali ne Nakubulwa Rosette yes Nakubulwa naye n'afa Rosette Nabatta Rosette Nakubulwa yayimba ebintu by'omuko senga w'abaana gwe bayitanga senga w'abaana kakati abantu bwe baafanga nga bikyusa kati oluyimba oli bwe yali aluyimba n'afa ng'ate waliwo asobola odduyimba ye n'aluyimba lwakuba nti bwe yaluyimba terwasooka n'okutundirawo kuba oluyimba olwo lwasooka ne lubeerawo nga terutunze lwatunda luvannyuma kuba lwaddako n'etteepu gye bayita kiweeneenya amazina kuba olwo oluyimba Walumbe Zaaya lwadda ku tteepu abatunda ebyokulya naye munnaye Katonda n'aluleeta ne lutunda luvannyuma kati bwe lwatunda oli namugamba nti ne batuula ne bategeeragana olwo gundi n'afuuka memba w'omu kibiina omujjuvu kuba bali bamuleese babaleeta abalenzi babiri ne tutwalako gundi oyo yekka enjo sekandi bajja babiri bajja in fact bajjange ennaku z'omwezi zaali 11 October 1992 okyazijjukira ennaku z'omwezi mbajjukira kuba bajja ffe twalaba enjo sekandi twali tumulaba yatutandika okujja Kafeero okutuusa lwe yamwanjula tinono ki memba waffe era bwe baategeeragana ku luyimba olwo nga lumaze okuyimbibwa gundi credit gye yamuwa kwe kuba nti buli bwe banabanga bakufulumya teepu ajja kubeerangako Kafeero buli lwaba afulumya teepu ojja kulaba ebifaananyi weebiri nga enje abeerako ye credit gye yamuwa okuba anti omuntu yenna ayiiya ennyimba olina omulaga nti gyali omulicognizinga n'ayiiya ennyimba era mwannyinaze z'ayimba ndagire dayolera abaana mulamu wange era ezo gundi yaziyimba enjo sekandi kuba gundi ndagire yajja alina ennyimba ze naye ezo nga zookya kwe yayimbira olwo nabitaka olimba ezo nga zookya ne bamwongera ezo n'akwatayo era ojja kulaba nti teepu eyo baagifulumya nga bonsatule kwebali ninako n'ebifaananyi ebimu muno kuliko olwo mulamu wange dayole bannaye oddeyolera abaana kati n'olwekyo okujjako nti oluyimba gundi abantu bagenza okitegeera bakitegedde ng'oli afudde kati ne bakitegeera bubi
no kitegeera sekandi yali ayogera luli at least abantu ne bakitegeera nga Kafeero akyali mulamu naye ate nakyo kyali kijja naawe side eyiye naye Kafeero yalinga akyogerako naye ng'akyogera ye Kafeero yali tasobola kulyaza amaanya yali tasobola ng'akyogera nti nnyimba zino mwana munnange mwana uyu ayimba ayiye ennyimba ennungi nate kuba nezimu nze nziyimba kuba twalina n'omwana yayimbanga ennyimba za Kafeero omulala bamuyitanga Yiga Edirisa ate nga ye Kafeero akwata izize zennyini n'amugamba nti ku show eno gwe oba oyimba zino izize ate Kafeero yennyini ng'ate awo yali wanjawulo ye Kafeero yali tasangika ensangi zino ebyo tebiriiwo yali tasangika ng'awa abantu ennyimba kati yayimba ennyimba waliwo ennyimba ze yawa n'aluwasisa ennaku okuluyimba bwe lwamulema n'aluwa Nakamya Prosi Nakamya ebintu ebisinga obungi kati ebyo byonna byonna ebiri awo gundi ayinza obbikunnyonnyola bulungi kuba twalinga olwo tutambulira wamu ffenna ne oyo Robina Namatovu gwe bayita Bisirikirwa omanyi Bisirikirwa nalyo linnya lye lyoyo mukyala w'omugenzi ate olwo ebiseera ebyo ate twalinga ng'akyali muwala muto tuli ffenna ebyo byonna yali abigenderera ng'era abimanyi teriiyo muntu mwesimbu era bw'oba olina ky'oyagala kyonna okumanya ekikwata Kafeero naki oyogera ne Robina bulungi Robina talina kye yakweka talina kye yasirikira n'akikweka nti kino nkitwala ekintu kya Kafeero nkitwala byonna yavaayo n'abyogera bulungi baali bamuganya okuyingira mu nju lwaki abantu nga ab'effamire ya Kafeero nga bamuganya nga bamulanga ki balowooza ajja kuba era singa Geoffrey Lutaaya ne omugenzi Mulindwa Muwonge oba naani ne Senkubuge be baayimirira ne bagamba nti Kafeero mukyala we agenda mu nju oyingire enju y'abalo era kyekyawonya ebyapa bya gundi bya Kafeero n'abisigaza era oluvannyuma n'abibanjulira nti mbirina kati gundi mwesigwa nnyo nga buli kimu akimanyi ate ng'akikuuma alabika era ebyama bye bisinga yabigamba ng'oyo omukyala yakibimugamba nti oyo Robina yali muntu mulamu nnyo nga mwana muto ninge yeeyisa ng'omuntu omukulu ebintu nze kuba Robina twamufuna mwana muto tubeera naye ne tutambulanga naye ne Kafeero amututti tuzze wali emaganjo era nze nasaasira omwana oyo akuba nti mikwano ffenna twagendanga ewa Kafeero naye ate mwalimu mikwano gya Kafeero abajjanga obudde bwonna oba 8 gwa kiro oba 9 oba mmeka nga bo bajja kati omwana omuto okubanga mufumbo nga awaka abantu bamujja bwe batyo yali mugumiikiriza nga ate talina gw'atayagala. So Paul Kafeero wabeera naye ebbanga ddene ki ekyamuviirako okuyimba luno oluyimba lwe bagamba lwe lwasembayo ebisiri kinnemye ebisigalira by'abagenzi baamuwandiikako nti alina abafu mu nju mulimu abafu naye yanyiiga Kafeero yanyiiga bagamba oluyimba olwo yalukubya obusungu yawandiika oluyimba si yalukubya busungu ye yawandiika nga nnyonnyola agamba naye bw'ogamba nti nina ebisigala by'abafu ate lwaki bwewajja okubinoonya ate watwala genereeta ne genereeta nakyo kiba kisigala kya bufu gamba kyamuyisa bubi nnyo mwogerako ebyo byonna byaliwo abantu baali bagezaako kumukkakkanya kuba yali ayiseewo ng'atutumuse nnyo okusinga embeera eyaliwo ndowooza kirabika ne mubabaawo abaagala bamukkakkanye nabo bafuneko we bassiza kubanga buli luyimba lwe yafulumyanga nga kyasi buli lwe yafulumyanga oba yali akafulumya dipo naziggala nga abuutikidde buli omu 27 si bwawerayo yakubira n'olwolwo era olwo Walumbezaaya lwaziteera Walumbezaaya lwadda Walumbezaaya lwa mu 994 lwa mu 9 eyo 9 nga mu 7 awo so bamuwandiikako amawulire baaluddamu buzzi bwe bamuwandiikako amawulire ago gaamuyisa bubi nnyo era yanyiiga ndowooza naye yafukola omutwe ogwo guba agukoze bamuteekako ndowooza taliddamu kwogera naye paka ensi lwerivaawo ye ate kati akyazzeemu tasobola
kyekyo bannaye so yeye embeera Angel Sekandi gyabaddemu lwakuba nti aleese kijjidde mu biseera bibi ng'oli yafa naye ng'ekituufu kiri nti ennyimba Sekandi yayiiya ennyimba nnyingi nnyo mu kulabako Gita Singers era ng'eneezo zaayogerako ye yaziyiiya nzirinako nange obujulizi ye agamba ekyasinga omuluma kwe kubeera nti nno oluyimba yaluwa muyimbi mulala era yali akisirikidde ebbanga ddene era mbu Kafeero yagenda omugamba nti nno ki oluyimba tukoze nga yamaze ddoddulimbo tulikodinga kati bw'oba wali omaze odduwa omuyimbi omulala kati nze bw'ompa empale gw'ogiwadde n'afa nze ne bagimpa gwate tommanja nze kuba wali olina mbasena kunyigira badde batandike butandise kati story yali taliiwo kati kyekiseera ate yali akubuutikidde kuba muyimba mu ddoboozi kyekimu kati gwawo oba otandikira ogende mu maaso naye nga biri ebyogamba nti credit biki tugimuwa nti yayimba ennyimba yayiiya ennyimba nnungi n'ezimu Kafeero n'aziyimba nga bakkaanyizza teyabbanzire bakkaanya era ne gundi n'ayingira bulungi nnyo mu kibiina ne kisigalawo nga waali era twali tumanyi nti nno ngeri gyafudde tujja kusobola ekibiina ekyo kitambule kigende mu maaso nga Sekandi ayiiya yakutta omumuli taata w'omugenzi teyali mwangu eri ki abantu bano abasigalawo abayimbi ne babalemesa nga yali bizibu saagala kubyogerako